ebya Anita Among biranze paka mu kakiiko k'ebyokulonda. Munnange akakiiko k'ebyokulonda Byabakama ne gurupu ye bali ku pressure ey'amaanyi etagambiga. Anti munnange biranze okuva mu palamenti baagala kutunula mu buwanguzi unopposed eya Anita Among yasekyuwalinga atya unopposed. Kakati munnange Electoral Commission kigambibwa okuba nti munnange eri under pressure era ng'okunoonyereza ba investigators batandise dda. Ani ono ayagala okumegga n'aluma? Ani ayagala okumegga n'aluma? Kakati munnange bw'oba oyagala okutula omuntu ng'oyagala okutula omuntu kwegamba akalandiro okaggireyo ddala gwe gy'osuubira okuba gy'ayinza okusinziira okuba ne influence, kiba kitegeeza nti oba olina okumukutulirayo ddala. Ne kati kindabikira okuba nga Anita Among ono alina okuva mu palamenti, ye kampeyini eriwo, alina okuva mu palamenti. So nga ate wabaddewo olugambo lugamba nti Anita Among abadde alinawo pulaani B 231 nti owa pulezidenti bwe mumulema aba ajja kuvuganya ku kya Soroti City East nga MP. Abaliyo ne pulaani B ng'agitadde wali ebbali nga tagenda kudda ku Kyabukedi Woman MP wabula nga agenda ku Soroti East City. Kakati munnange ba investigators bwe batyo munnange batandise okubeera nga babeera attentive. Muteyebuza lwaki bali attentive nnyo. Mbu ku mivuyo gyonna irregularities surrounding the unopposed election of the outgoing Speaker of Parliament Anita Among AAA for Bukedia District Woman MP seat. Tibaagala okumanya ono yajja otya okubeera nga atuuka okubeera nga teri amuvuganya. Baagala okumanya kijja kitya teriyo balala. Munnange Anita Among bino byonna ajjukira ng'akuba bukubi esimu akubira musajja we Byabakama. Nga Byabakama kitegeeza nti ayinza okuba nga mu kalulu kano aka 2026 nga be babala, kubanga Gino Museveni yafanga ku kimu kyokka, ye Kasaba mulangirira ye kyafaako. Kakati bino ebifo ebirala eno Muhoozi yakyangayo byakyanze, Anita Among bagamba yasinga okukyanga kubanga ababaka 80 ku 100 mu palamenti bonna babadde bamukkiririzaamu era bonna nga yabateekamu ssente. Kati kitegeeza nti Byabakama abadde azinira nnyo ku ntoliza Anita Among oba oli awo okusinga n'eza Museveni oba Muhoozi. Anita Among ono munnange kakati bano batandise okwagala okumanya wajja otya okubeera unopposed, wajja otya munnange ensonda okuva ku headquarters z'akakiiko k'ebyokulonda ku 7th Street tuli Kampala wali mu industrial area. Bano bamaze okubeera nga batusunirako nti officials bwe batyo bamaze dde okubeera nga bateekebwa ku standby era ba investigators abanoonyereza bwe batyo bageza kubeera nga bagaziya electoral process eyaleetera Among okubeera unopposed obutavuganyizibwa nga ajja okwesogga palamenti ye12. Munnange bano batugambye nti bateereddwa ku standby, abakozi baayo bateereddwa ku standby, babagambye mubeere ku standby. Bwe tubabuuliza kino mutubuulira bubuulizi teri. Kati Byabakama oba gyali ali ata naye jjukira nabagambako olumu nti Byabakama ono ayinza okufuna obuzibu, mujjukira bulungi nnyo kuba Byabakama yagamba nti waliwo abankubira amasimu nga bamutiisatiisa. Kitegeeza nti Byabakama ono ateekwa okuba nga teyatambulira nnyo ku biragiro bya Museveni okusinga
ebya Among oba ebyagiro bya Muhoozi okusinga ebya Among. Kati naye kitegeeza nti omulimu gwe guli mu lusuubo. Ekyo njagala mu kinootinga okuva ne leero, kubanga munnange nti badisqualifying abantu era nti bano baali ba registered voters mu bitundu ebya Korea, Marera ne Katolud sub counties ezo. So nga ate munnange kyali kikontana na mateeka ag'ebyokulonda, kyali kikontana n'amateeka ag'ebyokulonda nti abantu abali registered ne babagoba nga bagamba nti nedda temulina bisaanyizo, temuli mulyesa, temulimu n'ebirala nga Among bwe yabikola ki, bwe yabipanga. Kakati munnange olwo ebyaddirira oluvannyuma lwa disqualification ey'abali kubeera nti naye baagaanibwa baba disqualifying, Among bw'atyo munnange ne bamudikira yalina unopposed. Tujjukira bye yagamba nti owa Nuupu ye yamuteekawo kakati ali luddawo kumutaasa. Kakati munnange Among ono gwe twogerako jjukira nti yalayidde dda y'omu kwabo ababaka abali mu 5 abalayidde okwesogga Parliament ye-12. Kakati munnange reports ziraga nti abanoonyereza bwe batyo bamaze dde okubeera nga bapikinga interest mu circumstances that led to her sole candidature. Bamaze dde okubeera nga baagala okumanya lwaki Anita Among yayitawo unopposed. Lwaki yayitawo unopposed? Kale mu buli nsonda yonna bali mu kumunoonyerezaako Anita Among. Naye nga bwe nkutegeezezza nti kirabika waliwo omuntu ayagala omukutulayo mu Parliament, kubanga akitegedde nti munnange Sekooka kali kakulumyeko bw'okola ki? Okadduka bakimanyi nti wa mutawaana nnyo mu Parliament. Singa asigala mu Parliament ayinza okubaako ne influence endala etawomesa Nakabululu eri obusika bwa Muhoozi. Kati n'olw'ensonga eyo bwe batyo bali mu kusala amagezi gonna okulaba nga Anita Among asiguguddwa mu Parliament, kubanga singa babeera successful n'akakiiko k'ebyokulonda kijja kuba ate kiringa ekiwewula Anita Among okuwaalirira, kuba naye ajja kuba akimanyi bulungi nnyo nti bagenda kumuteeka mu kalulu bamuswaze bakamukube aswalire ddala. Kati awo kuma ekitiibwa kye kiba kitegeeza nti alina kweyisaako, alina kuba nga father ayita ku ssabo n'agamba I can't go that low, nze nina kuba unopposed, n'olw'ensonga eyo we can't debate about that, I withdraw. Okitegeera aba tajja kuddamu kwetaba mu by election. Ate n'ekirala kiba kitegeeza nti bayinza okubaako engeri gye bakikolakolamu awo ne bagamba nti ya influencinga, nga baagala okubeera nga bamuggulako emisango egy'okuinfluencinga akakiiko k'ebyokulonda ne kamulangirira unopposed. Kubanga jjukira nti waliwo eryanya eryakozesebwa, abapoliisi baliyo n'aba UPDF. Ne nange mbagamba nange sirina aba UPDF n'abapoliisi, sibalina, kubanga be baali bakola omulimu, nze saaliwo. Kakati munnange embeera bwetyo bweri, naye nga Anita Among okusinziira ku bino bye ndaba kindabikira okuba nti baagala kumusiguukulula mu Parliament. Bamuleke mu bino ebirala Vice President oba kiki, bamuleke eyo bamuwe ebifo ebirala leero, naye nga tebamutadde wali ku kigobero. Balabika tebaagala abeerewo ku kigobero, babumanyi bulungi nnyo, muzibu nnyo muyizi tasubwa. Ate jjukira nti ono mulungi nnyo mu taking revenge. Mumulaba entalo, ayagala nnyo ebintu by'entalo. Kati entalo munnange baagala azirwanire walala, si mu Parliament. Katulinde tetuwakanira ebaagwa nti ki ekiri munda oba nnyana oba ki. Tulinda tulabe Mukama Katonda akola atya akuume.